Supreme Mufti wa Uganda Mohamed Galabuzi asinzidde mu Okusaala Juma mu muzikiti omukulu e Masaka n'ategeeza nti ebbanga ddene liyise ng'obusiraamu mu ggwanga bulimu enjawukana, bw'atyo n'ategeeza nti woofiisi ya Supreme Mufti ebakanye ne kaweefube ow'okubagasa amateeka agenda okuluŋŋamya obukulembeze bw'obusiraamu. Bino ebimulya constitutional review ebyo si byaffe, eyaffe ekyali mpya tennakwatwako mwe tukolera emirimu. N'ekyo oba okola omulimu gwonna ng'okolera wansi wa Supreme Mufti wa Uganda, manya nti oliwo mu mateeka era tewabawo omuntu yenna akutiisatiisa. Waffe mazima bwesigwa na kutuukiriza. Mufti Galabuzi era yenyamidde ku ngeri Abasiraamu gye bazze bakwatibwamu ne babajwetekako agasango nga ne gye buvuddeko e Masaka waliwo Abasiraamu babiri okuli Hakimu Katumba Nseera ne Abdul Wahiki Ndugga abakwatibwa ku bigambibwa nti beenyigira mu butujju kyokka nga Abasiraamu bannaabwe be babawaayiriza. Abantu abalowooleza mu mbeera eyo nti onaabeerangawo ng'otambulira mu bukyamu ng'ojja kwekweka ku gavumenti, obudde bubakeeredde kubanga Supreme Mufti wa Uganda ne gavumenti ya Uganda oluggi luggule. Era senga kwe kusaba kwange ndowooza abantu abawaayiriza bannaabwe mu bintu ebitaliimu waali baddewo ndowooza amateeka agakola ki? Ng'oyinza okugamba omuntu gw'osanze mu muzikiti oba mu dduuka nti muyeekera. Mulimu abantu naddala mu community yaffe ey'obusiraamu tufunye ekizibu. Timulimu abeefuula ennyo abaagala okuweereza gavumenti naye ng'ate be bafuuse ensonga ekyayisizza gavumenti. Eno ye Juma ekulembeddemu omwezi omutukuvu ogwa Ramadan era bw'abadde abuulira Hajji Abbas Nseera nga imaamu w'omuzikiti e Masaka akubiriza Abasiraamu okukola ebikolwa ebyekisa mu budde obw'ekisiibo. Omwezi gwa Ramadan shayitaani bazisiba naye baba bazisibya ate tuva ku ky'okubeera nga twedigaga. Waliwo shayitaani gye batasiba yeggo wennyini. Mwoyo gwo Allah agamba nti wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-suu. Siyinza kujjeereza mutima gwange olw'okubanga omutima gulagira omuntu okukola ekibi. Ramadan mwezi gwogerwako ebigambo bingi naye kitubasaba mu kyo okubeera nti muyamba ku bantu abalina obwetaavu. Jangu muzikiti wa imaamu omugambe nti n'olunaku olusooka mu Ramadan nze ngenda kusiibulula abantu mugabane ennaku. Muyinza okwekolamu mulimu abantu 5 oba 10 nti olusooka lwaffe 10 n'oluddako paka Ramadan welikola ki? Weligwako. Joan Nabawes ne Yusufu Muluzi, BBS Telefayina, Gambuuze. Waliwo abooluganda mu ggombolola y'e Masolita